Checho. We are fine. Sijja kwogera ku might. Okay, bagiyita Palo of Africa. Ne Honorable Kazibwe Bashir Mbaziira. Nsaba onkubire ku simu nga obiwo. Nsaba onkubire ku simu nga obiwo. Nsaba onkubire ku simu nga muganda wo. Nsaba onkubire ku simu nga omuntu yali kyaliwo. Nsaba onkubire simu kale tuvimbemu just nga nvimamu naawe nga MP wa NUP. Kubanga ekyamazima nange sikuwuliza. Kinkaluubiriza buli kiseera. Bwe manga bannange bambuuza ebikukwatako naye nga nange sisobola kuyimirira ku bigambo byange nga soogeraganya naawe. Si kituufu kubanga ne waba waliwo obuzibu n'obutakanya mu nsonga yonna bano obanoonyako. Nze mu lwatu nvaayo bulijjo nenyimirira naawe kubasobola kwegaana oli muganda wange. Naye ate ku lw'Abannayuganda nkusaba tumanye ki ekiriwo. Tosobola kugamba nti ogenda kusirika nga 24/7 kubanga obuvunaanyizibwa bwe weetise bungi. Obuweereza bw'olina okuweereza obumanyi ate abantu balina Kazibwe gwe baali bamanyi nti tasirika kati tewaliwo nsonga yonna. Lwaki nange nga kyaliwo bakumbuuza naye nga sobola kuwuliza era nga sobola kustandinga in 400% kubanga ojjewo ebyokusaaga bino bye twogerako bya Bannayuganda. Saagala ate mbeere wano tusekere mu nsonga enkulu. Abantu baagala okukuwuliza ate nga tetusobola banenya kuba naffe bakyaliwo tetukuwuliza. Ate nga mu lo tewaliwo kyogamba nti Kazibwe mba nsobola ogaana okumuwuliza. Kazibwe you used to be family. Lwaki kati tokyali family? Bwe kiba nga kyetaagisa ffe okwogeramu mu nsonga zonna tulina platforms nyingi. Naye ekikyamu nti tetukuwuliziganya. Era nze ndowooza nti abantu bano bonna kifo ky'okumbuuza Mwami Kayongo nja kuwuliziganya naye nja munoonyako era ajje wano mubuuze byoyagala omubuuza buli lunaku. Bagiyita Palo of Africa Radio 107.9 ekkula eri omutwe bulijjo. Kyuma kyange kino kyagala kugaana kuleeta manye no program namwatulira mu makati awo oluvannyuma lw'okwogera ku nsonga enene. Tulina okwetegekera eswala. Eno okutaamu swala. Eze sore kyagira Allah ayinza okuba nga ajja kutusaasira bwe nagira tunagigattawo alhamdulillah. Si bwe bagamba? Bwe bagamba naye ka nkole bwe nti ndabe oba nsobola okuba nga nkifuna kusaidia. Okay. Ogifunye? Ndokulifuna. Ebyuma babitegeera bukalamu. Nja kubifuna. Gavumenti yakyagulanyi ndamukuba. Oba nyogo tunata ku UBC ebyuma hiya buli ayenda atwala bitwayo buli ayenda atwala bitwayo. Okay, egundi Waiswa waliwo ekintu kyenagambye nti nja kukibuuza Waiswa yajja okukinyonyola. Yes sir. Enteekateeka ya president ey'okumalawo opposition. President Museveni asobola okugigusa. Kayongo nje